naye tubeerinze ate tetubatya. Omuyimbi omu yayimba n'aga nti nali manyi Mukama bakolera ebinene baba banene. Kati njagala mukiige nti DFC ky'ekibiina kyokka ekisoose okwawukana ku bibiina ebivuganya. Mukimanyi okuva n'olwaleero nti ffe gwe tuvuganya ye Mwami Museveni y'ayina entebe. Atayina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobiyina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Omuntu asobola okujaguza nti waliwo akasukidde aliyeni sikini ejjinja, oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe. N'owala n'ono kuba avuddeyo kikyatwala. Mungu atukoledde ensi nga ffenna tusobola okugyamu. Omu bw'aba omusiraamu gwe lokoka. Gwe bw'oba tolokosa omulala abe omukatuliki, omulala abeere omuprotesitanti, omulala abeere mu ddiini yaffe ey'ekinnansi. Therefore buli omusalawo wajja okola ki? Bwe muddayo okuva wano tewabanga abakangakanga. Omugabo gwenkana kullu haq walau kana murra. Mwogera amazima ne bwe gabanga gakaawa. Mu nsi ezitusinzeeko kula balonda nga basinziira ku bino wammanga. Omubaka yagamba nti bwe mukuŋŋaananga nga musukka mu bantu ababiri nga muweza abasatu, mweronde mwabamu ku mmwe nga musinziira ku nsonga zino. Ekisooka ku mmwe abasinga okumanya. Ekyokubiri, mwenna bwe muba mwenkana okumanya, mugende ku abasinga ki? Imaani, obukkiriza. Ekyokusatu, ebyo byonna bwe biba biweddewo mugende ku abasinga obwesigwa. Kaakati njagala mumbuulire, bannaffe mwatuula eyo ne mukuŋŋaana ne mubalonda olwo asinga okumanya. Buli kibiina kireeta abasinga okukola ki? Afrika lwaki nkolimire nti Afrika ereeta asinga kumanyibwa wabula saasinga okukola ki? Njagala owulirize ekigambo ekyo. Afrika ereeta asinga okukola ki? Amakulu mu byo bw'ogenda mu katale asinga okuwemula baba bamumanyi baggawononaani Yuda wemula ali wali. Naye ng'ate banoonya kemisiti anaatabula eddagala eriwonya eddagala lya leprosy, munoonya omumanyi. An intellectual man, an intelligent man like Mpuuga drives the nation forward. An empty person drags everyone behind. Asa buli omuwa. N'olwekyo njagala ffenna tukkirize nti ebitugatta bingi, kubanga ffenna tuli mu buwambe, ng'obuwambe bukitutaddemu bwongo bwaffe. Buli kitundu kironda omuntu akifaanana. Kakati njagala okyusa ettooki otunuulire BMP. Buli omu buli bw'omutunuulira ng'ogalawo nno abamufaanana. Otyoti nyendo mukungwe mwekubireko mu ngalo. Mwalonda mbalayirira nga ntya Allah sitya mmwe, nze situka ne Mpuuga mmanyi. Naye Mpuuga mwatuwa matiriyo seeka. Wallahi bye bimuwalanya jama. Kino kyolowooza nti ffe twamuwa akasiimo kati kanjokere ng'omubaka wa Parliament. Naye gwe bw'oba olaba Mpuuga tasiimika. Baloopu bonna bazze ne bananaagirira ku fulo ya Parliament bajobojajobojaamu awo ebigambo. Waliwo eyamwenkanya n'atukuŋŋaanya, nze nange n'antuuzaawo wendi. Nze nga situuzika ya Rabbi, nga ndi Wamputu, nga ndi Wambazuulu. Naye Mpuuga yagiranga ati nange Stanley Muhammad abasajja sooka ogire oti titugireetere muno. Ne mbaga nti kaakati nno ebbeeyi y'amasannyalaze erina okukendeera oba umeme erina okufuluma. Ekiteeso nakireeta nga Mpuuga ali wano ku bbala. Ne tugabwa peneti ku mmwanyi nga Mpuuga yakireeta.
bano ne bajja ne be emmwanyi mujoogerako ng'ono waali. Ekisembayo ebitundu ebirala birwana nnyo okunyweza abaabo ab'omuzinzi. Ebitundu ebyaffe biri mu kutta bamanyi kubasaanyaawo kuba basitula abantu b'e Masaka bababuuza ani abakiikirira mmwe. Wane wava Beni Kiwanuka ekisaabwa mange we bamuziise wane e Bukomansimbi ekyankoole ewa Jaberi Nsana ewa Jjajjange Nakawungu e Butenga mu Kibinge nga musindika yavudde e Buddu muleeta abasajja bananaagira bunanaagize and therefore Madam Speaker sir ojjayo mpuuga ono olwatani. Please mulekeraawo okwenyooma. Mulimu ebitundu ebituuka ne bizaawa. Kubanga musituke wano mwenna abali wano wabeeyo amenya ababaka ba palamenti 10 ku ngalo b'amanyi. Kakati nga baweddeyo ate mukutta abammwe be mujjayo nti mwe muveeyo tugezese ne bano mumufaanana ki? Ensi etegeera tetta babanyi baayo kuteekawo bajega. Mwai Kibaki yakulembera Kenya ng'ebibiina byonna byegasse biwangule Moi. Ekyaleetesa Mwai Kibaki Sidi ye yali asinga abantu naye ye yali omusajja mukulu asobola okugatta. In leadership we must get a point of confluence omugatta bantu. Abali wano mwettanire omutimbagano kubanga omutimbagano waliyo amasannyalaze era ffenna tugatta amaanyi mukkirize nti kye tunaaba tujja eno mujja kiwulira tekijja kuba kyangu. Era nebaza nnyo Right Honorable Mpuuga. I would like to extend my sincere thanks and appreciation from the ecological part of Uganda. Bano be bamu ku bakulembeze benzizeeko nabo abatono. Bw'otwagala tujja kwagala, bw'otuwalana tujja kuwalana. Ffe tulinga Irani, bw'oleeta mizairo nga naffe tukola ki? Bwakukoona naawe mukoone, bwakuwasipolo naawe muwasipolo. Nze ekyo kyemmanyiddwako nga bw'ojja bwe nkuzaayo kama tudiinu tudani nga bw'ommanja nange bwe nkola ki? Nze eryejjoogo naligoba mu Kampala Central mulimanyi. Mbalayirira nga tutudde wano ffenna naye abaana bano bajjooga. Tie sebo muleese ono alinga zino ejjirita wembe nti yasobola okujja mu Kampala muli bajoozi kale tajja kuyitawo nga nkyaliyo. Kwegamba mugazi ennyo mwagala kutandikira mu Kampala Central gaziwa. You're just a bunch of jokers. Muli bajokers. Tujja kuvaano nga tubategeezezza ffenna joint candidate ajja okuva mu Kampala Central ate insha Allah ajja kuwangula atuulewo. Tugenda kukkaanya buli kifo tuleete joint candidate kuba ffe tetunoonya ssente ziva mu iPod nti buli wamu tusimbewo. Ekifo bwe kiba kyanunulwa omuntu omulungi fine, let it be. Ne bw'anaabanga wa National Unity Platform tujja kumuwe omwagaanya akulembere kuba mulungi alimu ensa. Naye nabo twagala okubagamba nti mubeere n'omukwano guli. Kakati ovaako kati olw'okuba mulaba musaka kakaadi kano ya Rabbi. Abantu baffe tebakyasobola kwekolera banoonya mirimu. Nawulidde Honorable Mpuuga nga abaanukula nti naye akyali wa bufoofofo. Mazima tokyali wa bufoofofo. Oli wa gufo. Genda mu Lusirika
ffenna nga tutudde ewamu insha Allah bwe tunaamala inauguration naffe eya ecological part of Uganda tuyite buli omu tuli ready okwogerezeganya na buli omu bwe kibanga okuwangula kw'eggwanga kuno kuyina kuba kwerekereza kwange nja kukikola kubanga nze nsobola okubeera munnamateeka ereetengeredde ate alina musirimuavu nnyo nno era njagala okubategeeza nti bwe tunaamala okutuula kyonna kye tunaabawa tutambulire wamu kubanga kye twagala yaddillaha maajama omukono gwa Mungu guli wamu naffe nga tuli ki sekingi Allah yatutonda n'awanika n'abamba eggulu lino nga teririiko mpagi eyatuleese wano nga tuli balamu tukimanyi nti Allah gwe mugabi gabirira abaddu bo bano abali wano ya Allah tukimanyi nti ffe tuli banaku nahnu fukara tetuyina wa anta gani gwe mugagga asinga abantu bano bagabirira obawe buli kye baagala nga buddamu nti amiina ayi Allah tukusaba otuteera omukisa ne baraka mu bibiina byaffe bino bye tutaddewo kuba tetubitaddewo lwa bukyayi wabula tubitaddewo lwa mazima twagala otuteera omukisa mu maka gaffe buli alina amaka agatagala n'agayuuga Mungu oganyweze abazze wano nga banoonya obasaasire bateebe baddeyo nga bafunye n'abaleseeyo nga wanywevu abaagala okwongerako bongereko ayi Allah otuwe obumanyi n'obuvumu okwaŋŋanga abalabe baffe kubanga ekibatu kyaya kimu lwakubasinga kumanya na kutegeera ate nga bo mu byobamye kyekyo ekyokumanya n'ekyokutegeera tukwebaza Mungu nti eriyo be waba okulaba naye ate n'obafuula abazibe